Essula ey'okuna. Naye Omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'abasetaani olw'obunnanfuusi bw'abalimba nga bookebwa emyoyo gyabwe nga n'ekyuma ekyokya nga bawera okufumbiriganwanga era nga balagira okulekanga ebiriibwa Katonda bye yatonda biriirwenga mu kwebaza abakkiriza ne bategeera ddala amazima. Kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi so si wali kyakusuula bwe kitoolebwa n'okwebaza kubanga kitukuzibwa na kigambo kya Katonda n'okusaba. Bw'onojjukizanga abooluganda ebyo onoobanga muweereza mulungi owa Kristo Yesu ng'okulya mu bigambo eby'okukkiriza n'eby'okuyigiriza okulungi kuwagoberera. Naye enfumo ezitali za ddiini ez'obusirusiru z'oba olekanga. Weemanyiizenga okutya Katonda kubanga okwemanyiiza kw'omubiri kugasa akaseera katono naye okutya Katonda kugasa mu byonna kubanga kulina okusuubiza kw'obulamu obwakaakano n'obwo obugenda okujja. Ekigambo ekyo kyesigwa era ekisaana okukkirizibwa kwonna kubanga kyetuva tutegana ne tufuba kubanga twasuubira Katonda omulamu omulokozi w'abantu bonna okusinga w'abakkiriza. Lagiranga ebyo obiyigirizenga. Omuntu yenna takunyoomanga lwa buvubuka bwo naye beeranga kyakulabirako eri abo abakkiriza mu kwogeranga, mu kutambulanga, mu kwagalanga, mu kukkirizanga, mu kubanga omulongoofu. Okutuusa lwe ndijja nyiikiranga mu kusoma n'okubuuliriranga n'okuyigirizanga. Tolekanga kirabe ekiri mu ggwe kye waweebwa olw'obunnabbi awamu n'okuteekebwako emikono gy'abakadde. Ebyo obirowoozenga obeerenga mu ebyo okuyitirira kwo kulabikenga eri bonna. Weekuumenga wekka n'okuyigiriza kwo. Nyiikiranga mu ebyo kubanga bw'okola bw'otyo olyerokola wekka era n'abo abakuwulira.